Tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu olwamukutte bamunyize mu motoka nakumuvuga paka Malaba okuva Malaba ne bamuleeta paka no mu Uganda byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda kwega mu bufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa ogamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi ye Kenya tenamugulako musango gonna naye bannayuganda tibagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2 emboozi y'emu gye bagamba gye banteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2 tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti ye Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi gavumenti ye Kenya twasanyuse nti yavuddeyo neyeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti ye Kenya erina okukola ekisinga okwogera tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukowola mwe n'abannayuganda mukivumirire ate tutukome okuwabula tukole kyonna kye tusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira amateeka kw'ebikolebwa nammwe mubiraba mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga baddukira e Kenya kuba Kenya yali ekyatambulira ku kkubo ery'okugondera amateeka naye kakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano mumenyi bw'amateeka ne bagulwako guno ebisangosango naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe
ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yenna. Speak to all of us, and I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Ugandans picked him, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. But the president